Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo, bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, bamaama abazaana bannamasole, abalangira abakulu ab'Emituba, abambowa b'Ababeene, abakongozi, mmwe mwenna abattaka, buli omu mu kiti kye, Omumbejja Ndagire Tajuuba, bamaama bannakazadde ba Buganda ne bakitaffe abawanirira Buganda, empagi za Buganda, Omumbejja Kabulijjo Ndagire Tajuuba. Nzize nno okudda mu bantu ebibuuzo biringa bina naye nsookera ku mwami David Mpanga, omu ku bakungu ba Kabaka. Omwami David Mpanga ssebe ekiwandiiko tukirabye, mwakiwandiise, naye okuva ku buli kintu kye mwali mutunze nga kya Buganda ne mukiguza be mukiguzizza, nammwe aba Buganda Land Board mubbye ettaka ly'abajjajjaffe, Square miles and square miles muzibbye. Ettaka lyonna lye muzuula nti Omumbejja eyali nannyini lyo yaseerera oba omulangira nga mulyeddiza nga mulifuula lyammwe, littaka Mayiga kwagaggawalidde, littaka naawe kennyini ly'omanyi lye mutunda. Buganda Land Board kye kizibu kya Buganda, kubanga mwami David Mpanga simanyi Buganda Land Board gy'oyogerako. Olutalo luliwo olwaŋŋangusa Kabaka luli wakati wa Buganda Land Board ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kati bw'ovaayo nga tukyanoonya Ssaabasajja Kabaka n'ogamba nti Buganda Land Board eyisiza ekiwandiiko nti ate era Buganda Land Board yeyina okukola ki? Okutunda ettaka oba okulagira okutunda. Buganda Land Board teyina buyinza butunda ttaka ly'Abaganda. Buganda Land Board yeekolanga luli nkuluze eyakumanga ebyapa by'abalangira senga jjajjawo yaseereranga oba kitaawo n'ava mu nsingo okyali muto, ng'ebyapa ebyo biteresebwa Kabaka wa Buganda, ye muntu asinga okubeera omwesigwa mu Buganda. Okutuusa mmwe lumwayingira mu Buganda Land Board ne mutandika okwagala okwegaggawaza ne mukwata ebintu bya Buganda ne mubifuula ebya Kabaka omuntu omu. Buganda tebangako dictatorship. Bannaalinnya baabanga bakastodian, era kino njudde nga nkinyonyola abalangira n'Abambejja. Ettaka ero limulaba muyinza oddisanga nga lyakuumibwa omulangira George William Mawanda okugeza, oba omulangira Mugema Ekibuli Kakungulu, oba omulangira yenna nga bamuwa okukuuma ettaka eryo. Ku mulembe gwa Mayiga kuno ebyapa bikyuse ne biva mu mannya g'abalangira abaali abakuumi b'ebifo bino, oba abataka oba ab'amasaza abaateekebwanga okukuuma ebitundu bino ku lw'Abaganda, oba abannaalinya baalina obuyinza obukuuma ettaka lino ku lwa Buganda, ku lw'Abaganda. Abannaalinya bakkirizibwanga okutunda ekibanja oba okigaba, naye nga tebakkirizibwa kutunda ttaka ly'amasiro oba ttaka lye babawadde kutunda. N'abalangira kye kimu kukuuma, tebakkirizibwanga kutunda ttaka lino. Ettaka lino nga lirina kukuumibwa ku lw'Abaganda abaliddawo, ab'enkya n'abaddawo n'abaddawo. Era abo ababadde bawaayo ettaka lino ne balitunda bakyamu. Ate era tetubakakasa, ffe tetujja kuwangalanga muvule. Nze Ndagire kati ndi ku myaka myewole, naye ebintu omusingi gwe tubaze ku nsonga zino, abaguze ettaka lyonna ku mbiri z'Abassekabaka tubasaasidde, kubanga temulowooza nti ensi ejja kubeeramu bayaaye bokka. Ekiseera kijja kutuuka abatali bayaaye bagenda kujja bafuge Buganda, bafuge Uganda. Emyaka ne bwe giribeera myaka emeka, bagenda kubajjako ku ttaka ly'embiri za Buganda. Ekirala, mmwe bennyini ab'Emmengo mwatandika mpola ne mutunda obutale Naakulabye ani, ne mutunda wano, ne mutunda wali, mwe mubadde mutunda, mwatunda Katwe yenna ne mumumalawo. Yenna Katwe atundiddwa Mmengo. Bwe muvuddeyo ne mutunda
Katikkiro ne mukeketa. Omwo mu Mmengo mulimu ettaka lya Yosefu Musanje. Lino limwalitunda mulimu ettaka lya Ssekabaka Dawudi Chwa ng'omuntu ng'erirye libaamuwa mu kibuga kya kitaawe. Byonna byonna mugenze mutunda kimu ku kimu. Kakati ovaayo tugambe nti Buganda Land Board ekkirizibwa okutunda ettaka ly'Abaganda. Tekkirizibwa mwami Mpanga. Tekkirizibwa. Mutujaguludde mubbye Buganda, munyaguludde Buganda. Ne mutuuka n'ekiseera ne mutandika okulwanyisa Kabaka yennyini ng'abuuza ettaka litundibwa bitya, ani yatunda wano? Olaba mwatunda Nnaabagereka Primary School nga mutuga ndi mulina Nnaabakyala era mwita Nnaabagereka era nga mwatunda n'essomero muka Kabaka mwakuŋŋaanyiza abaana ab'obuwala n'abaana abatona mwalerera abaana ba Buganda ne mulikwata ne mulitunda. Nze nabagambye okutunda kw'amasiro g'e Serinnya Buganda Land Board erimu ebiti 2. Kati mwami Mpanga twagala oddemu otuwandiikira ebbaluwa endala okole n'olutambi olulala otutegeeze Buganda Land Board wabadde oyogera kweruwa ey'Amayega eri mu kikapu eri private eri under Katikkiro Mayiga Charles kuba Buganda Land Board Abaganda mbabulya ziri 2. Kati mwami Mpanga alina tubulya Buganda Land Board ki? Omwami Kiwalebe Male bwe yali afuluma Buganda ng'awumudde Ssaabasajja Muwumuzza yagenda ne Buganda Land Board ekitundu. Omuzungu kyayinza okuga nti 50% yagenda nayo. 50% nesigala wano ekiguumaaza Abaganda yasigalawo. Kakati gw'ogenda kuva eri otubuulire Buganda Land Board ki gy'oyogerako kubanga Buganda Land Board kye kitongole kisinze okutulugunya Abaganda ne Kabaka wa Buganda okutuuka lwe kyamuguddeko olutalo nga kyetaaga okutwala olubiri. Mayiga yasooka okuvaayo Katikkiro n'oga nti yagala okukulaakulanya olubiri. Katikkiro omulambo ovaayo n'oga nti ogenda kutwala olubiri olutaliga nti ekibuga kya Kabaka wammwe gwe muliko Katikkiro. Ekyo ekibuga kya jjajjaffe Ssekabaka Mwanga. Kiyiseemu Bassekabaka abalala 2. Byafaayo bya Bakabaka kati 4. Ne muga nti mugenda ddu kujjula mu lugyewo kubanga ekifo Prime Land eri mu lubiri. Ne muva ni mwagala kutuzima mu kisaawe. Ne tubaga nti eno traditional site y'Abaganda. Olubiri lwa Abaganda. Ate mwabe Mmengo mwe mwalutunda. Era tetugenda kubaganya. Kyo watuyambyeko ekiwandiiko kino kigenda kutuyamba okwongera okukakasa obulyako obuli Mmengo. Yongera otutangaaze Buganda Land Board ky'abantu gye babeesiga. Eno Buganda Land Board eya Charles Peter Mayiga yatunze amasiro ga Ssekabaka Mawanda Esserinnya wali twawulidde bagaba poloti n'omumbejja ng'ayina baawo asimanyi n'ava nkwadde yiika 3. Sebo Mumbejja oli mwana muto nnyo oli mwana wa Mulangira Kigongo nkumanyi bulungi. Obuyinza obujjeewa obugaba ettaka lya Ssekabaka Mawanda eyaliwo emyaka nga 600 nga gwe tonnabeera mu nsi. Obuyinza obujjeewa. Notandika okugaba nava nkwadde yiika 3 kitundu. Sanyukira awo we bakuwadde. Ugwe. Lwaki mwekuba ebisiraani muleeta n'abaana bammwe abalibeera mu nsi nga benjera babonaabona olw'ebyo bye mukoze mmwe. Mulidde amagi ne mwesubya omiwula. Ezo embiri Abaganda kyenjagala obbagamba zonna zaali mu bitundu by'Entebbe. Zaali obusiro obwasooka bwali mu bitundu by'Entebbe. Bwerenga Namugala yafugira Kisubi awo mulaba essomero olwokuba basangawo ennyumba ye nga nnene nnyo. Olubiri lwe lwali awo ekitala. Bassekabaka bano Abazungu baakayana ne bagugulana ne Mwanga ne Mulemwa, ne bagugulana ne Kalema ne balemwa, ne bagugulana ne Kiweewa ne balemwa,
ne bagugulana ne Daudi Chwa nga muto bateekawo kabaka omuto ne balyoka baseeseetula bassekabaka bonna okubajja eyo abazungu ne bategeeza abaganda nti wano we tutadde obwakabaka abassekabaka bano tebaliggyibwawo ne bakola amateeka agalina okukuuma ebifo ebyo abadde Buganda Land Board ono ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga yaggyeewo amateeka ago gonna n'akwata amasaza n'agawaayo Okatikkiro baamujjangako ekitundu kyonna ku Buganda ne bakitwala battanga mutte Abaganda. Mumugamba ngena ne mumbejja ogenda n'okoowola mu batta akasajja. Katikkiro bwe yalemererwanga okukuuma ettaka lya Buganda ng'afuuka akasajjasajja mu Buganda. Era bwe baamuttanga teyaziikibwanga mu butongole. Baamuyitanga Kibamba mu Buganda. Kati oyo Charles Mayiga yafuuka ekivve era Kibamba mu Buganda. Mwami Mpanga era nkyali ku ggwe. Nsaba otunnyonnyole Buganda Land Board eno. Ate Buganda Land Board bana Abaganda bagenda basiruwaza nnyo mu nsonyiwe. Bagenda bayisaamu bajja kulowooza nti temutegeera. Buganda Land Board eri eya Kyewalabye Male bw'etunda. Ate Buganda Land Board eno gye ndowooza nti eya Peter David Mpanga. Ate ne waabira Buganda Land Board eri. Jjukira nti abaseze ku kyalo ne baba bawalagana emisana ekiro basera babiri. Era baba ba mukwano nga basera nga baliko ebitambo byabwe babeera ba mukwano. Enkeera baddamu ne bawalagana ng'obudde bukedde. Kaakati kye tulabe Mmengo. Bano bwe batunda ettaka nti Kyewalabye Male Buganda Land Board ya Kyewalabye Male etunze. Kati Buganda Land Board eyo baye ya David Mpanga. Ate negende waabira eri byonna muteekawo okubuzaabuza kabaka. Abaganda muggule amaaso bano abasajja babbi baffere bayaaye bakumpanya balimu n'okola ki n'obulyako obutabangawo. N'olwekyo muleme kutubuzaabuza ffe tetulirwedde kubuzaabuzibwa. Mu wiikendi eno ewedde mwatugamba Ssaabasajja alabiddwako e Dubai mu hoteeri. Ssaabasajja agenze India. Ssaabasajja ali wano ali wali nga mulimbalimba abantu balowooze nti ddala Ssaabasajja taliyo Namibia. Abaganda bategeka okwekalakaasa kw'embasa za Namibia. Mugende mu maaso mwekalakaase mu mirembe temuvuma. Mwandike ebiwandiiko byammwe mubibawe. Abaganda abamu ntusaba muyingire mu kintu kino nga mulumbe embase za Germany zitunnyonnyole kabaka yatuuka atya e Namibia. Ekirala kyenjagala obbagamba era kabaka waffe avaayo ddi. Obwo bwonna buyinza bw'Abaganda mulina obuyinza obubuuza kabaka aliwa, kabaka avaayo ddi, kabaka ffe tumwagala, kabaka tumulabako ddi. Temulina kulinda Wassajja kubabuulira ddi lwe munaalaba kabaka ne Agnes Nabaloga Nabalamba muwala wa Lusimbi Mpanga. Temulina kulinda Charles Peter Mayiga Omunyarwanda Kyakulaganda Kaberege. Temulina kulinda Sarah Kagere kubawa lipooti. Waliwo ekifaananyi kigenze kizunga ku mikutu wonna wonna. Ekifaananyi ekyo kigamba kabaka baamulabyeko lwaleero. Abaganda ekifaananyi ekyo kimulabye si kipya. Ekifaananyi ekyo kyafuluma mu 2018 oba 2019 kabaka we yali e Bungereza. Ekyo ekifaananyi si kipya. Era obwo bwe bulimba bwa Mayiga. Nabagamba nti Mayiga atadde abalimba asasudde abantu n'abateeka ku emitimbagano. Ate ayinza n'okuba nga ye yennyini Mayiga yabifulumya kubanga alina essimu ez'enjawulo z'akozesa ku mitimbagano. Era bwe twabagamba bwe twambasooka ne babateerayo ekibaluwa mwena ne mulowooza nti kituufu. Bwe twakirumiriza ekibaluwa ne tubaga nti si kituufu. Temuwulirangayo kuddibwamu kwa Katikkiro wadde okwa embase ya Namibia ng'eggwanga. Temukoowa kubanja kabaka wamwe gy'ali kuba bwe munaasirika mujja kuba nammwe nga mmuliddemu olukwe.
mulina okubeera nga musigala nga muteeka abantu bano ku nninga. Ekirala ngenda kwogera ku ŋŋoma gye nabadde saagala kwogerako. Eŋŋoma gye mwalabye gye bazizza bagimbamu n'oluyimba kando bayimbire mwe akatundu akatono. Oluyimba luno baluyimba nga bagamba nti kambabuulire eŋŋoma eyo gye mulaba Ssekabaka Kimera sijja kukyogera, kiŋŋaaniddwa, sijja kyogera. Kakati eŋŋoma eyo gye mulaba eŋŋoma nkazi kyengenda okwogera, sijja kubawa yajja etya okubeera eyo. Eŋŋoma eyo kyambala matembe. Eŋŋoma eyo yakolebwa ab'effumbe, y'abafumbe. Eŋŋoma eyo yakolebwa omuwala wa Walusimbi omukulu eyali yafumbirwa Ssekabaka Kimera. Eŋŋoma eyo Nattimba ŋŋoma ya Bwakabaka bwa Buganda, nzadde ŋŋoma nkazi nakazadde. Eŋŋoma eyo Nattimba si ye Namatimba, eŋŋoma ye Nattimba. Eŋŋoma eyo ya mulongo. Eŋŋoma eyo bw'eva ku jjajjaawe eyali mukyala wa Kimera, ab'effumbe gye baamutwala nayo okufumba ewa Ssekabaka. Eŋŋoma eyo yadda ku muzzukulu omwana wa Lutimba, omwana wa Ssekabaka Ttembo. Ssekabaka Ttembo yazaala abalongo Lutimba ne Nattimba nga baazaalibwa mu maama waabwe Nattimba eyali muka Ssekabaka Ttembo. Lutimba erinnya liva mu Nattimba eŋŋoma eyo. Ne Nattimba omulongo gwe yazaalibwa naye yalibadde Nakato, ye eŋŋoma eyo. Eŋŋoma eya Lutimba yo sijja gibagamba, nayo nakati ekyalimu mu ŋŋoma z'aba Ssekabaka, mu ŋŋoma za Mujaguzo. Naye ye ŋŋoma nkazi etambulira mu mujaguzo za Buganda mwe yabbibwa olw'ebyafaayo byayo. Kinjo kyankimize Abazungu ne bagitwala. Naye Omuganda afunye eŋŋoma eno nga takubye na kasaale, takubye na nduulu. Baŋŋambye nti omukulu w'eggwanga agyetaaga agitwale, kubanga ne we twogerera mukyala we yagenda n'agula olusozi. Batugamba yagula naye batugamba nti ettaka baaliwamba buwambi kuba lyali mu ttaka ery'ebibira, erikuumibwa ery'ebibira mu Buganda, erikuumibwa eribeera mu bugagga bwa Kabaka ali ku Namulondo. Byonna byalekebwa mu mikono gya Ssekabaka Daudi Chwa. Era embuga ya Nattimba waliwo Namasole ow'emubango asobola obbatwala n'abatuusaawo. Naye nga eŋŋoma eyo ne bwe banaagitwala, ne bwe banaamala naye emyaka 2 terina kyagenda bongerako. Eŋŋoma nkazi, eŋŋoma nkulu. Eŋŋoma ya Nattimba nkulu nnyo mu Buganda, mukazi muzadde, mumbejja, mwana wa Ssekabaka Ttembo. Ye eŋŋoma eyo gye mulaba y'abafumbe be bagireeta mu mujaguzo. Eŋŋoma eyo bwe muba nga ddala Abaganda mukyalimu empeke emera naddala Abataka, eŋŋoma eyo mugijja eyo edde mu Masiro. Ate eŋŋoma eyo tebagikwatako nga tekoleddwa mikolo, bw'ebanga ezaawuse bw'etyo. Omukazi mukulu Nattimba tukwaniriza ku ttaka lya Buganda. Omumbejja ssebo tukwanirizza okudda ku ttaka lya Buganda nga weezaawudde wekka ne wezza nga teri yadde akubye enduulu.
mwebale nnyo mwebalire ddala eyo ndiga ngoma yabafumbe yakolebwa bafumbe be bagikola era ne Natimba Mukakimera yali mukyala wa Fumbe. Erinnya lya Natimba Natimba ne Lutimba liva mu linnya lya Natimba ow'Effumbe jjajjaabwe. Mukyala wa Ssekabaka jjajjaffe mukyala wa Ssekabaka Tembo ewabuuko. Kati kano k'Abalangira n'Abambejja. Ensonga zonna nze mbabuulira Ssaabasajja Kabaka akomewo mu Buganda. Abaagala Ssaabasajja Kabaka abagamba nti bamujjanjaba, Ssaabasajja alina kudda mu Buganda, ssebo Nnaalinnya Namikka mukole ku nsonga za Ssekabaka Tembo. Ssaabasajja ajja kukkalira mu Buganda. Ayagala okwongera okubuuza kubanga ebintu by'Abaganda byanjawulo nnyo, akujjako bano tebabitegeera. Engoma eyo emaze emyaka 10 n'okusoba nga teri ku ttaka lya Buganda. Yakomyewo nga Kabaka tali mu Buganda. Obwo bwonna bubonero. Engoma eyo yakomyewo nga Kabaka tali ku ttaka lya Buganda. Engoma eyo ekwatagana ne Kabaka Tembo. Engoma eyo ya mwana Mumbejja, mwana wa wani wa Ssekabaka Tembo. Ssekabaka Tembo talina waali. Ssekabaka Tembo talina waali. Amasiro tegaliiwo. Ettaka lye baaliba. Twebaza nnyo Buganda Land Board. Kati eri yalumbye Buyemba, erya Ssekabaka Kayemba etunde. Ssekabaka Kayemba baamujja awo we mulaba e Kasubi Nabulagala. Ne bamukwata ne bamutwala e Nabulagala eyo gyali. Ne batandikawo olubiri olwo olw'Ennabulagala Kasubi olwa Ssekabaka Muteesa. Kaakati era mumulumbyeyo eri obwo tebuba bwenkanya. N'olwekyo Omumbejja Namikka ne banno bonna bwe muli ku ttaka lya Buganda, mwekuŋŋaanye mutunule mu nsonga za Ssekabaka Tembo. Ssaabasajja Kabaka akomewo tajja kubaako kakyamu naaka. Ssaabasajja ajja kutereera. Ssaabasajja akomewo Buganda kubanga ensonga ze ziri Buganda, obwakabaka bwe buli Buganda, tebuli ku mawanga. Abaamuwaŋŋangusa Kabaka muleke adde mu nsi ye. Mwebale nnyo okumpuliriza. Amannya Ndagire Tajuuba mbannyonnyodde. Ebintu bino bikulu ate saagadde bikweka, Abaganda balina okubimanya. Engoma eyo Natimba ngoma nkulu nnyo. Natimba yazaalibwa ne Lutimba Namumwa nga baana ba Ssekabaka Tembo. Be bamu ku baawanga Buganda nga bweri. Engoma eyo eriko n'oluyimba Kyambala Matembe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ate ono aginoonyaako amaanyi, si y'amaanyi. Eyo Natimba si mukazi mulwanyi. Era tajja kuwa maanyi mwami Museveni. Oyo mukazi muzadde. Tajja kuwa maanyi gafuga Buganda. Natimba ngoma yaweebwa omwana wa Walusimbi. Natimba yafumbirwa Ssekabaka Tembo. N'azaala abalongo Lutimba ne Natimba. Abalangira bajjamu erinnya lye bagenze balikyusa. Bagamba Lutimba nga mutabani Ssekabaka Kagulu amaze okuzaala abalongo. Omwana era baali balina kumuyita Lutimba nga bwe kyajjanga batuumibwa Lutimba Natimba. Amalala sijja gababuulira kubanga nago ga balongo.
naye kambagabayo mayanja ne namayanja ago gatandika ku Ssekabaka Kiggala, naye Ssekabaka Kagulu bwe yazaala abalongo yaddeyo n'agamba abange owange ajja kuba Ssematimba, nga ye kyeyalaba nti kyekyamaanyi mu Buganda. Niye omukyalo oyo Nattimba ye yaleeta amannya g'abalongo mu Buganda, ng'abaana be bajjeemu abalongo abo babajjeemu amannya mu linnya lye, omukyalo ow'Effumbe. Ab'Amafumbe mutuswazizza nnyo kubanga Walusimbi be baawondanga ensimbi ku ngoma eyo, era ng'engoma eyo yo ya mirembe nnyo, ate yo tereeta ntalo, tekuwa na maanyi mu Mwami Museveni, tojja gifuna maanyi. Engoma eyo ya ddembe, yakubibwanga mu biseera bya ddembe. N'olwekyo Abaganda mugezeeko okunondola ebintu bino, era nziramu okubaga nti Katikkiro Mayiga talina mugaso. Ebintu ebyo byazze bitya nga togulidde Bannaalinnya, kubanga olukiiko lwa Bannaalinnya waluggala, abalangira b'Emituba n'obajjawo, Ssaabalangira n'omwambula, Abataka n'obajjako obuyinza. Obwakabaka si dictatorship, kubanga Obwakabaka bulimu ennono, bulimu obulombolombo, Obwakabaka bulimu emyoyo. Ne Bungereza wano babateeka muli nga tebabaziise. Genda wano e Italy olabe. Bajja n'eddiini tujagala nnyo, naye ne babakyayisa obuwanga bwammwe nti toko engoma kusamira. Ebintu ebyabajjajja be ebyaliwo bye baakozesanga biba bitya okusamira? Okwo si kusamira. Bw'oba osobola okuva e Buganda n'ogenda okyalira amalaalo mu nsi endala, nago malaalo nabo baali bantu ne bafa. Bemugenda ne mugamba nti jejo emizimu mitukuvu kubanga bannannyini gyo baali Bazungu. Abaganda n'abaana b'Abaganda buli kimu kibavaako. Abantu Abaganda be basooka okubeera mu nsi muno. Kyova olaba empisa zaffe ez'Abaganda za njawulo ku mawanga mangi nnyo. Mwebale nnyo kumpuliriza bulijjo Mbejja Ndagire tajuuba. Leero sijuubye, naye Charles Peter Mayiga mu Abaganda bwe bamulaba nti nno bw'asaanyawo Obwakabaka n'awaŋŋangusa ne Kabaka n'akola byonna byonna by'akola, ne mulaba nga bye bisaanidde, bazzukulu bammwe bali beevuma, n'abaana bammwe bali bakyawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.